omuleke otwe interview ennungi. Tuli ku LB olunaku olwali tubadde ne press conference. Otugambye gwagenda otandikawo empaka z'okuwuga. Kakati omanyi abantu bagala ne banjerega naye nga nze nawangulako lumu empaka z'okuwuga. Ewa Naziwangula zaali nabugabo eyo naye lwakuba abawuzi baŋŋamba tebaaliwo nali nzekka. Kakati olunaku olwa LB kize ngenda okukulemberamu abagenda okuwuga. Ebyo munjeregajerega nti alina figa eringa ekizibu. Ngenda bakuba figa babonebone nayo. Nakwambala short, bem sleeveless ng'enkofiira erittale ndyoke nyingire eddubi eryo. N'abalabi ate oyinza okuwuga n'enkofiira naye nga enteekateeka egenda kubeera nnungi nnyo. Abayimbi tulina balungi ddala. Easter Band Carnival njagala mumanyi nti LB tugitaddemu live. Abayimbi tulina balungi nnyo tebajjangayo. Tulina David Lutalo oyo omu ku bayimbi abasinga okutambula mu ggwanga muno. Tulina legend man of all season Jose Chameleon. Tulina abakyala abasinga okutunda mu ggwanga Winnie Nwaj, Ashiba Kalungi, Vinka. Tulina abaana abato abasinga okutambuza bannayuganda akanaginagi. Omwana oyo azze bulungi nnyo bamuyita Dax Vibes. Tulina Biswanka. Tulina abacomedians abasinga obulungi mu ggwanga. Tulina Madrat and Chico, Rain, Maulan and Rain. Tulina man of all season bamuyita Amoto Mbalanguzi. Tulina Gravity omutujju ayingira ku stage. Ebiyenje bino byonna ne biva mu bantu. Oyo agenda kuyingira ku stage naye kyankalane mbulirayo omulala ali awo. Tulina King Saha ate ne tubeerayo ne top 12 top 10 Fiki Gaza. Abitex ekintu ekyo sokuwatireke. Top 10 ye Alien Skin. Omwana ayimba. Alien Skin akyaliyo. Top 10 ye Alien Skin. Akyaliyo. Kati ate Fiki Gaza aliki. Ayimbira wakyayimba. Bannange temunzija kumulamwa. LB Easter Monday. Omusajja gwe bayita Fiki Gaza omwana oyo ayimba. Y'omu ku bali ku line up. Geoffrey Rutaya ne Irene tutabise Kanyama Kasavu. Ale tulina n'abayimbi betutalanze nga bagenda kujjanga ba surprise naye nga tere nabo balungi nnyo. Tulina Vailota nono akakana akawala kano Vailanda linya lintawo nyokogera Joiranda. Bonna bagenda kusalako ku lunaku lwa Easter Monday wano ku LB. Nteekateeka nnungi nnyo ngalabe mumanyi nze mpanye ekitiibwa abawagizi baffe abo. Ebyessente bijja luvannyuma n'ensooka kulaba nti tubakoledde kibanyumidde. Security olwaleero tubadde mu meeting ya security esooka naye nga waliwo n'endala okulaba nti buli agenda okujja ku LB ku Easter Monday addayo nga bazze n'akasimu ke n'addayo nako. Abagenda okuwuga tugenda kubeera n'abadayiva babayita badayiva bamaliini ab'oku maliini okulaba nti buli agenda okuwuga tafuna buzibu mu mazzi. Security gw'akwata obusimu ng'alina effujjo lyo ng'okyekinga mu nsawo ezitali zizo tozungira ku LB ku Easter Monday. Enteekateeka egenda kubeera nnungi nnyo. Abitex nali manyi mwaddawo ne Alien Skin kuba yakubirako n'akasimu ennaku ezo. Ate akyatrendinga amasannyalaze alina gano mu Abitex. Esagaza ali akima amasannyalaze. Nakugamba omuloza mpaka kuwulira bubi. Muto wange Alien Skin akimanyi bulungi nnyo namuteekako essannyalaze. Essannyalaze n'endinona olw'okukola amalala. Kati agenda okulaba nga nanyini masannyalaze azunga nagandika mukubire n'akuba kasimu. Era twadde tumanyine ku kipande leero kwali. Ekikolagana yaddawo. Ekiponde kyo tasobola kirinnyako mpaka nga maze okusasula ssente zange ze mubanja era ensonga zitambula gye ziri eyo. Naye kasitambira ne Fiki Gaza ku kipande. Alien teweetaaga kumanya. Akyaliyo naye. Namutegedde jjo nga nkubidde. Nze era manyi yaddayo ddamu. Wawulidde otya ye nga akubiddeko? Lwakubona tesobola kulaga. Manyi nze muntu asobola okubeera naawe olwaleero. Ne twogera bulungi ne tuseka. Nga nkulinako bunyiivu naye ng'ate ekiro ngenda kwokya enju mu nsula. Kakati Alien bwetu bembeera kati Alien Skin yalowooza nsobola omusonya sisobola. Naye temunzija kumulamwa. Twakulaba ko mu kyalo Ronald Mayinja. Kyokka nga wamugoba mu nkuuka.
waliwo ka video akatambula ennyo nga alien skin ali ku stage n'agamba Abitex n'amira amango tanga awulira takikkiriza kaakati nze ndi promota mpolomotinga oba okudimotinga musajja gwe bayita Lwaki Mayinja mukwano gwange byaddala ate ebintu ebyange byenkola oba tuli mugezi kimala tosobola bitegeera bamuyita Lwaki Mayinja yankubirako akasimu ng'ali Bulaaya ng'embeera eyo olabika egaanyeemu nankubya nangamba abbe njala kunziza ku stage era nze omu kubasuka okumuteeka ku live mujjukira bulungi ne banvuma nga bw'omanyi aba social media okuli obuyabuya ababeera ku social media ne bavuma naye nze bwe mbeera ku kituufu sifa ku comment zikola ki ne mukomyawo mu bantu ekitegeeza gwe wamukomyawo abagamba nti abangoberera ne muleeta ku live n'ayogera n'agamba bannaye mu nsonyiwe omanyi nagunanyiiza mu nsonyiwe ne wayitawo ennaku nga 3 ne mmutuma nti njala oyimba oluyimba nga weetondera abantu era ngenda mmutegeka ku Serena abangoberera ku peji yange ya Abitex Promotions awo nga ngezaako okumuteekateeka muzza amatu g'abantu nze bwe mbeera ku kituufu sifa ku bivumu Lwaki Mayinja ne bateka okumwogerako be yakomawo n'agamba saagala chance yaani ya Bobi Wine ate nga nange nali namunyiigira lwa Kyagulanyi Bobi Wine kubanga nali promotinga Kyagulanyi olwekyo kyatambuza Mayinja ate vibe n'agissa wansi ebiseera ebyawo Kyagulanyi mbadde mulimu nnyo nga maye alina okuyimba mu nkuuka n'atalabikayo Kyagulanyi be yanjiwa nannimba n'atayimba mu nkuuka kati naye omuwalana buli gwe nali mpalana olwa Bobi Wine ne musonyiwa okwe kukwata n'akasimu ka alien skin alien skin esimu nali sikyagirina kyekigambo ekituufu baya nigamwandaba namubuuza ani oyo kuba essimu ye mba sikyazi nali sirina nsonga lwaki njiyina kati buli gwe nawalananga olwa Kyagulanyi nenkola ntya naye nkolaganayo ne Bobi Wine kati ebyekyo Kyagulanyi yanyiiza bunyiiza nenjogera ensonga lwaki yanyiiza ate nze kasitanjatulanga ekyo nkita naye nga ebyo ebyokuwooza mbu Kyagulanyi tasobya nze ewange tebiriiyo asobya era bye yasobya ne mugamba nti wasobya walimba omukulembeze talimba oyogera kyagenda okukola kino enkyogero ekyo nekivaawo ate tutambule n'ebipya saagala kumufiirako mbenga omugule twakulaba mu kivulu kya Mayinja ng'olina emisaaki obugambo bwayitinga naawe ne wagamba Abitex n'atuula okumpi n'emisaaki yani nze ndi muntu ali straight bemba sikwagala bemba nkwagala kati mwaddawo ate be nkusonyiwa mba nkusonyiye ofuna bulungi ebyo twali tetwematira kuva dda bakubamu obuyimba twetwala nanvuma simanyi magumba kabakale amagumba gannuma naye simanyi oba era ayimba nze naye nawulira nti yali ayimba gwe teri mulala takyogerangako nti yali ayimba naye nze oluyimba lunkola ki nze bwemuputa nze amagumba gaye gansiiwa ebyo byavaawo kati twakulana Mesa Kisemakula ali myaka 60 ndi myaka 53 tukuze akusingako nze yali mwana muto nga mpulira Mesa ng'ayimba ng'ayimba ntomedde sajja mukulu naye obukulu kya bbeeyi naku zino nga tumayiza omukulu Balamu yafunye obukulu ngammwe mu music industry kyabawuliza kitya era mulaba nti muyina we musenvudde kuba abadde promota munnamu omusajja mukulu Balamu Barogahale muto wange manyi muto wange olunaku lwe nasooka okumulaba namulaba nakivubo mu kivulu kyani asinga ali 12 yali mwaka kyogo 1998 mu 12 nasooka okumulaba yali nakivubaawo ng'azze okutunda omwenge azeka alina akamotoka ka 1200 ng'ataddeko cupa za soda ne bbiya ng'azze kutunda mwenge mu kivulu twalina omusajja bamuyitanga Ssemujju nannyini kisaawe yali maneja w'ekisaawe kye Nakivubo nga ye wabeerayo ekivulu yavunaanyizibwa okutunda omwenge kati nga gwe bw'oguleeta n'oguyingiza guwamba najja ono mwenyamba yamba abantu angamba muzeeyi bawambye omwenge gwange ate omwenge gwange gwe gunsomesa sente zigenda okuvaamu zimpeerere makerere
the school fees ekigambo ekyo kyankwatako ne mugamba ne mubuuza nti omwenge ogwo gubaddemu ssente bibaddemu ssente meka n'amagoba gaazo n'agingamba gyali mitwalo 15 benzijjukira 15 18 ne ngamba manager wange nali nkola naye ebiseera ebyo ne mugamba genda omwana oyo muwe ssente ezo zabadde agenda okukola omwenge n'amagoba n'azimuwa nga bw'oyamba omuntu nga tolina kigendererwa nenkivaako nga simanyi nti nyamba Balamu balugahale kakati lumu baali bansibye waliwo ekisajja ekifeerawo ekyansiba amayamwana amabanja gaffe kyansiba emyezi ebiri eruzira bwe navaayo ne ndaba omusajja nankubira essimu ngamba muto wange yangamba mukulu wange oli ludda wankuweyo ku kasente ne mubuuzaani nga sikyamumanyi ne mugamba nze Balamu gwe wayamba n'ateekako guze gwe wayamba nakivubo ne mujjukira ne ngenda entinda nampa emitwalo 5 jijjukira naye okuva olwo Balamu balugahale nyinawe natuuka nga mwetaaga naye Balamu teyambeererawo naye nga nze namuyamba simanyi nti alibeera ow'ensonga kale mu bufunze muyozaayoza okufuna obwa minisita naye simusuubirayo kuyamba balala kubanga bw'obanga Balamu nno omuvubuka oyo mulaba Mukama yamuteekako ekisa ali bulungi ate mugagga ate atambula n'abantu abayinamu njagala ombuulire olunaku lwalaba ku Balamu ng'ayamba Balamu tayamba Balamu tataasa Balamu tabeererawo muntu okujjako nga waliwo kamera eziri awo ng'agenda kukikola ku lwa NRM kuba NRM yajagala ate agibeereddewo era ne ffe twagaba akawunga n'omuceere n'ebijanjaalo n'ebbajjo mu COVID naye nga ffe tuyamba tetulina kye tubala tuyamba kuva ku lo bakyo ekintu kyaffe era nze nyina Abitex Foundation ekutandika okuyamba abantu bana beetaga emitwalo 10 20 nina omukyala gwe walaba fighting ejjinja eyo namuwayo kapita emitwalo 5 kayita zisuubira ne musuubiza ne poloti era ngena gimukwasa essaawa yonna abaawo mu connection yabajja kunyambako bampe poloti ku layisi ejjinja ngimukwase ebyo ebintu byetugenda okukaddiiramu naye Balamu njagala ombuulire lwali olabye nti ayambye ojjukira omukyala gwe baakwata mu ddwaliro yazaala abaana nga bamubanja ssente era nakwata miliyoni nenjiwereza aba NTV ne bagitwala ne mama Fina n'avaayo ennyamba eyo giraba yo nasooka okumulaba namulaba namutwala nasemba okumulaba ng'ayamba sitteeka okuyamba nekyabuntu namulaba atutte fuso ng'ate agitutte lwa muhoozi lwe yatwala akawunga ti muhoozi awadde abantu akawunga nga si yawaddeyo okiteeka kyegamba kakati tetulina kyetusuubira mu Balamu nze siina kibi kinali mukoledde sinali mukozi naye y'omu ku baali emabega b'okunzijamu obwesige naye nga ssente z'abapromota zonna baagenda okuzifuna zonna mu lockdown baazifuna nga ndi kakiiko akasalawo ate ng'ekigambo kyange kinene nnyo wano mu ndongo mu Uganda saara nnyo bintu byakwewaana ssente zaava mu lockdown tewali promota yali tusobola kunsinga ssente betuba tugenze mu airake oluzungu lwenjogera gye luli mu airake teri promota asobola kunsinga ssente naye luba yansinga ssente olw'ensonga nti konsati ye baali bagistopinga ebula wiiki emu ne mugamba oyo yabasinga okufuna ssente eyaddako yali Balamu lwaki yalina ebivulu byateekateeka te baali bamusasula ne mugamba nsinga nali wa 3 ne Ketti naye nkulayirira baali tebasobola kunsinga naye olw'obulungi bwa promota baffe abalala nakireka ku lwekyo Balamu mu bufunze bamuwadde kwekkusa kwegaggawaza ng'era bwe kiri naye ffe bapromota tuli bantu balamu nnyo eri omuntu mulamu naye ate tuli babi nnyo eri oyo omubi sekita gyagenzeemu eya genda bwe tunaawulira nti waliwo akasente akazze ng'ayagala okukateekako ekijinji
tujja kugenda abantu nga 3 bina abapromota tumujje mu ofiisi tujja musikambulayo anti oba minisita bagenda kuyamba ye bw'obanga toyamba omanyi omuntu ayamba omulaba obubeera n'akatono oyamba otya Balamu simusuubirayo kuvaayo kuyamba muntu era tetulina kyetusuubira mu Balamu Balugahale era bayongeza ku nsawo ye kugaziwa nembo bapromota baali mu lockdown nga bakaaba twamala kugenda kusala genosale musale eggulu ninga era asobola okutuusayo eddoboozi nanga ndi bapromota bannange bafa niti yasobola kikola yabeeranga awo ng'atujeregako bajjo gwe jangu kutwale mu NRM kankuwe essimu nkutwale mu NRM nga ebintu bye ate bukyayi bajjo gundi simulinako bukyayi naye kugamba kikyali njogera Balamu kyali ze siwaayiriza era nze tosuubirangayo okutunula mu kamera n'envuma siwaayiriza sikonjera ate soogeza fitina era amazima ge galindeetera obuzibu njogera kituufu ngera bolage njogera ku Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine mukwano gw'abangi ofuna bulungi waliwo ebigambo ebyatambula nti bakujjako okutegeka enkuuka ennaku ezo gwalina kitubuulira kaakati waliwo olugambo olutambuzibwa byali mu nkuuka ng'era obuzibu bwe bunaaba buzze bujja kuba buzira lwa Kyagulanyi nze bwe mpagira omuntu muwagira era kigambibwa nti amasimu gaavuze mu nsonda zonna Abitex temugeza ne mumuwa enkuuka era omukungu w'emmengo oyo eyakulembeddemu essaawa be nabo etuuse nja mubagamba kubanga muba munzijako enkuuka manaziza musango ki abantu be bajja ne balaga obutali bumativu eri kabaka waabwe manye wali Ssaabasajja kabaka abantu baddembe okulaga obutali bumativu waabwe mu maaso ga kabaka waabwe kakati be bakiraga gwe bonyiiga oba okolera ani naye awo nja kutuukawo naye nga Kyagulanyi bitambuzibwa nti bituufu baagala kujjako okutegeka entuufu anti Kyagulanyi era yabandeetedde ebizibu kubanga twakkaanya ajja ayimbire kabaka we ate kyeyakola ate yasindika abantu bafujjo okukola fujjo mu bikuuka kakati benyiiga ndowooza saali mukyamu kunyiiga naye nga essaawa tugendeyo naye wali omukungu w'emmengo eyagambye Abesi tetumuddamu omulaba mu nkuuka gwe njagala okubuuza akolera ani bwe kiba nga kituufu naye nga ndi mu lusuubo lw'okudda mu nkuuka oba obutagiddamu oba nfuna bulungi naye lwakubeera nti mbeera ku kituufu kooti y'abantu mwagiraba ng'ebanja Bobbi ne bakanyugira n'abayimbi obucupa abalala ne babakuba ku stage ofuna bulungi eyo ensobi awo mba nyinawo omusango mba nakikola ku lwa bulungi bw'abantu ne ku bulungi bwa Bobi Wine ate Bobi Wine nandaga embwa ate bigambibwa nti nno ba service provider abamu tewabasasula olwamala ekivulu n'oyingira ensiko n'enjogera ennyangu ekyo si kituufu abantu ab'omu nkuuka bonna nabasasula bulungi nnyo n'abaali batannaba kusasirwa sente zaffe ez'abasponsa be zajja ne tubasasula era abantu bonna abakola mu nkuuka bonna baali bamativu nnyo naddala ba artist era artist avaayo n'agamba nti nze tebansasula oyo aba teyali wakusasulwa ng'ate yali alina okunsasula ebeera y'abayimbi abamu nga yalina okuwa sente alina okwokyayo omuteke ku stage abantu bamulabe naye nga abaali balina okusasulwa twabasasula bonna ewaawo ekyapa kinaagabibwa ekyapa aba omuconnecti nze sibeera mu bintu sibeera mu katemba nyumira nnyo katemba naye simuzannya era omuconnecti bibagamba tebagenda kugaba ekyapa era baba bagenda kigaba era nja kigoberera era nange nja kubeera omu ku bagenda okubeera mu musenyu kubanga era nange benkigwako mba nkyetaaga naye olwokuba tulina kigabira abantu tujja kirekera abantu naye nga ekituufu ekyapa kigenda kugabwa olw'ensonga nti omuconnecti bakitaddewo sisobola kuleeta abantu bafere mu bivulu byange kati kambe ku TV ne Nambwayi ne Bukedde TV